mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero zize nammwe abaana abawala, zize nammwe abakyala, nyegadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba okwozaako mu misuwa gyammwe. Nkusaba ofune eddagala eryo, ofuna kamunye nga bw'omulaba oyo. Omala okufuna kamunye nkusaba ofune eddagala lye bayita amatovu. Ge bayita amatovu, funako ebikoola 2 by'ojja okuteekamu. Bw'omala okufuna amatovu ago nkusaba ofune omulondo ogwe bayita omulondo. Omulondo ogwo nkusaba ogusekule nga bw'ogulaba bw'otyo, ogusekule oguteeke mu seffuliya omwo mw'otadde eddagala eryo, nagwo njagala ogufumbire bulungi nnyo. Nkusaba ofune ebikoola bya kamulali, bukamulali buno obutono naye funako ebikoola bya kamulali ebyo birungi nnyo, nabyo bigatte mw'otadde eddagala eryo. Funako bikoola ku kamulali byokka bye twetaagako, ate kamulali funa bukamulali obutono, kijja kuba kirungi nnyo. Kati omala okufuna ebikoola bya kamulali, funa eddagala lye bayita kutukumu. Oyo gwe bayita kutukumu, funa obukoola obuwerako nabwo buteekemu mu seffuliya mw'otadde eddagala. Obukoola obwo busangibwa nnyo, butera okumera mu pasikalamu ewaka oba mabbali w'ennyumba oba mabbali w'ekikomera, bumerawo nnyo obukoola obwo. Eddagala eryo ligenda kukuyamba bulungi nnyo ggwe omwana omuwala, omukyala, okubeera nga weekolako saaviisi munda. Nga bw'okimanyi nti ebiseera ebisinga buli wonywa ku ddagala ng'eryo liba likuyamba okweyozaako mu nseke. Nga bwe mukitegeera mu abaana abawala, osaanidde okubeera nga weeyozaako mu nseke. Osobola okukikola, osobola okumanya n'ogamba nti mu mwaka kankikolemu emirundi 2. Beera ng'olinoonya, nkusaba oliteeke mu seffuliya olifumbire wamu bulungi nnyo. Bwe limala okujja liteeke ebbali awo libe ng'eriwolaawolamu. Funa ekikopo, beera ng'onywako mpolampola, linywe nga lirimu ekibugumiriza ekitonotono. Ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo okwerongoosa munda ggwe omwana omuwala, lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. N'ensonga yaffe eri gye mumanyi ey'omu kisenge ejja kuba ekutambulira bulungi nnyo singa onaaba okweseza ku ddagala eryo. Kati bw'obeera olinywa, bw'obeera olikozesa, osobola kumakya n'onywako ekitundu ky'ekikopo, n'ekawungeezi n'onywako ekitundu ky'ekikopo, era bw'otyo n'enkeera n'onywako ku makya ekitundu ky'ekikopo, era n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywako ekitundu ky'ekikopo. Bw'otyo osobola okulinywa okumala ennaku nga 3, ojja kuba ofunawo enjawulo bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.